Okay, atumaniriza aleba Unique Media amwele kubanga mulaba mwele kubanga musubscribinga n'okusharinga message ino ze tuba tusomesa. Message esinga ku channel eno za Katonda. Oba tuyagala bya Katonda vaako. Tetujja kwetaaga naye nga kyemmanyi nti wali mu nsi eno ateetaaga Katonda. Samike gemanya gange era nga mbebaza mwenna abakomentinga abankubira ku masimu abatugaidinga abatucorrectinga somewhere yawe tuba tukozemu ensobi kubanga buli gwendeta ku channel wano n'atuula wano ne tubaako bye twogera muntu sasobola okukolamu ensobi tokitwala nti abadde alimba. Slip of the tongue mu luzungu ndoze bakiyita asoba amunga erinnya ddala n'ayogeramu eddala naye tekitegeeza nti omulamu aba aguvuzeemu bukyamu n'abya abatereezaawo ku Pastor Edward nga yakozeemu ensobi mu mannya ago. So mumutwalire awo. Wafula Ogut yabadde ku kamera abadde abuze abadde yansuulirira era video ezisembyeyo mbadde nze presenter ate nga nze ne kamera personnel naye tujja tambulira awo. Onako lwaleero tugenda batwogera ku marriage. Tugenda tambulira ku marriage oba obufumbo. Jukira nayogera mu video zange zasemba nti yenna ali eyo asobola okubanga asobola otusomesa ku marriage byonna ebeera mu marriage. Nkimanyi naye weebuuza ebimu naye byonna bigenda kujjira mu marriage aje. So waliwo omusajja wa Katonda eyankubiddeko era muyina leero ne sister abagenda banga tusomesa obufumbo. Nkiwawe tunamalirayo video eno ojja kuba otegedde obufumbo bibiri kale njala nyo tusomese obufumbo buno bibiri kale vis-a-vis real life eno gye tulimu kubanga nga wesinga bagamba buli kaseera nti yes tutukuza mwoyo naye omwoyo gutuula mubiri. So nga sinabwa mukisa kweyanjula then tutandike. Njala yisaawo Denaya events bakola ku bintu bya kutimba. Abakubireko oyina omukolo oyina birthday oyina kwanjula oyina mbaga munoonyeko ajja kuba oba oli awo akupulaningira ku budget yo gy'olina omukolo gwo gubenga gulabika bulungi. Muve mu ebyo musima ate baluni tezaamaze ate sima omutimbi esimu yagigyeko ku makya tetumanyi kyakola. Weekwate Denaya events ajja kuba akufaako bulungi ekintu kitambule bulungi kutimba ye kwe yasinga okutegeera. Then tuyina JS Medical Hub ye abeera jjanjaba abantu na ddagala lya butonde Nacho Hub. Nina pressure sukaali omutwe gunnuma aluma tegutereera gendayo ajja kuba akutereeza. Naddala bano nafuna accident banzijanjaba ekiwundu kyavaawo naye ate kizimba. Ebyo byonna bitereeza ne tujjawo ebyo byonna sikiri neddawo ng'etaaliko kintu kyonna. Sikiri efuukuuse naddala mu abakyala mugende mwetereeze mubeere ng'oba oli awo mulabika bulungi. Media Shed yo esomesa njagala kuyiga presentation njagala kuyiga bya kola ku radio presentinga kola production wa radio kola production wa TV na presentinga ku TV bino bye tukola bya social media byonna abeera bajja kuyamba bakubireko kweze namba zolaba then oberenga mukwatagana bulungi bajja kubanga bakuyisa bulungi. Kale omulamwa gwa leero marriage kasoke mpe omukisa abantu banga abali wano ate batubuuzeeko then tulabe tutandikira musumba. B'emikwano Yesu Kristo yebazibwe omunnazaaleesi omwana Katonda omulamu abeera omulamu ennaku zonna. Nange nsanyuse nnyo leero era kya ssanyu okubasisinkana okubawulizaako comments z'abantu mbadde ngoberera mpola naye kya ssanyu okubanga leero nze ntudde mu kamera wano okubaako ekigambo kyentuuse eri abaana ba Katonda kubanga ekyo Omwoyo Mutukuvu kiyandeetera mu nsi tewali kirala. Amannya gange nze Ssemujju Fred ndi muweereza nsumba ekkanisa eyitibwa Evangelism Oracles Ministries Kingdom of God International tusangibwa Kitagobwa. Nsobola okulagirirayo okukoba abantu kakati abamanyi Kampala oba abali mu kibuga Kampala otunula kuli Gayaza Road n'otuuka Kaleerwe niweyongerako mu maaso n'otuuka Empererwe bw'otuuka Empererwe n'obulanchinga ku kibayita mu Kiteezi
n'oyambuka oba mu kiteezi ku mukono gwo gwa kkono bw'oba ovudde Kampala kukyambuka mu kiteezi. Bw'otuuka mu kiteezi weeyongerako katono nnyo akatundu bakayita kitagobwa we tuli awo. Omwoyo Mutukuvu we yatusimba twongereyo emirimu gy'obwakabaka bwa Katonda eri abantu be. Era kya ssanyu nnyo kuba twasanga ng'abantu bangi batula mu nsi ekisiikirize, mu nsi ey'olumbe, mu nsi ey'okufa, naye omusana gwayaka kubanga Kristo Yesu gwe musana. Omusumba ateeka okuba ne kyaki because waliwo gwe naleetako wano ne mubuuza kyaki n'aŋŋamba kyaki yenze. Omusumba teeka alina okuba ng'alina kyaki gy'asumba. Kaakati bwe ŋŋamba nti ndi mubuulizi wa njiri oba kitegereka no, bwe ŋŋamba nti ndi dereeva kankuwa ekyokulabirako kubanga Mukama waffe Kristo Yesu atuyigiza nti ebyensi bituyigize byaki eby'eggulu. Bwe ŋŋamba nti ndi dereeva nyina okuleeta obukakafu obukakasa nti ndi dereeva oba otegedde. Era kyovulaba lwaki mu sisitimu y'ensi wano bagamba okay, ozze kwesimbawo. Waliwo omusajja Peter Sematimba bamugamba ozze kwesimbawo, we bali kwogera nnyo Olungereza era olufuwa ne munyiro ne luyita, naye kitukakasa nti obukakafu wayita lwoyogera walusoma bukakafu ate nga ayinawo byakunnyonnyola nnyo. Ate omuyise na bubi si ye Peter Sematimba, Peter Sematimba yagamba eri gy'abeera oba Los Angeles yewaabwe waba akomyewo eno abazze mu kyalo, abazzeeko mu kyalo okulaba ku bakadde omwana oyo. Ogamba otya maama? Kristo Yesu yeebazibwa abooluganda, mbabuuzaako Mukama waffe Yesu. Twebaza Katonda ku lw'olunaku luno olwaleero, era neebaza olw'akatebe kano ke ntuddemu olunaku olwaleero. Ekisa kya Katonda manyi kyekimpaludde nange. So amannya agange nze Prossy nga ndi muweereza mu Evangelism Oracle International, era ndi mubuulizi wa njiri, era ndi mukyala mwegayirizi, ndi mukyala wa mwoyo Mukama waffe Kristo Yesu, era ndi musanyufu kubanga ndi wano okuttaanya ng'Omwoyo Mutukuvu bw'anaatusobozesa. Mbaagala nnyo munyumirwe. Abakyala kisanyusa nnyo wensanga abakyala nga bebeenyigira olumu mirimu gya Katonda. Olumu ntuuka ne neebuuza anti nga mbalaba si bangi nnyo, si mu bubi, temunnyombesa naye ge mazima. Kambuuze ng'omuntu nandigambye nga atategeera naye ntegeera. Kyetaagisa ky'omukyalo okubanga yeenyigira mu buweereza kuba abasinga balowooza babirekera ffe abasajja. Wow. So twebaza Katonda nti kubanga tuli balamu, gwe wenna yatondebwa ku nsi, oba oli musajja oba oli mukyala, kikugwanira okwenyigira mu Katonda kubanga watondebwa lwa kugasa. Bw'oba wava mu lubuto lwa maama, kubanga Katonda waffe yatumanya, atumanyi nga tukyali mu mbuto z'abamaama baffe, so yatumanya. So gwe buli woogwa ku nsi watondebwa olw'okugasa. Kikukakatako okunoonya Katonda wo ye yakkola n'akuteeka ku nsi, omunoonye osobole kubanga bulijjo okoma okunoonya Katonda kyekitiibwa kya Katonda, ate ayongera kubanga akujja ddala ku ddala. Kikukakatako ogase mu bwakabaka bwe, si kulya buli mmere nti kubanga njagala bufumbo bwokka ntudde eka, ndi mukyala ntudde eka. No, Katonda tulina okumuweereza wakati mu byonna kubanga amaka mwe muva amaka katugeze nti amaka mwe muva nti mwe muva amaka kyekitiibwa kya Katonda, nti kubanga era yadde nga amaka weegali, yadde nga ki bansumuludde byebatannabakumbuuza naye kale kakitwale maaso. So nti nga bwe tulowooza nti abakyala ffe tulina kuba mu maka nga tutudde waka nga tufumba mmere, naye si bwe kiri ffe bwe tukirowooza ng'abakyala, naye ng'ate abakyala tuli kinene kubanga omukyala awaka bw'oba osobola okufuga ewaka amaka n'ogatambuza bwe buweereza obusooka obuvudde eri Katonda, kubanga Bayibuli etugamba kale n'ebinsi bituyigiriza byaggulu nti charity begins at home.
so olw'okuba nti charity begins at home, gwe omukyala bw'oba osobola okukwataganya amaka go n'ogatambuza bulungi ewaka, kitegeeza nti oyo ye Katonda ali mu ggwe. Kati kikukakatako okumunoonya omubuuze taata nga nze omukyala nina kuyimirira ntya mu kuweereza, ntambule ntya nsobola okuweereza, nyimirire wa nkuweereze ntya. So ekyo kyokka tulina kuyita Mwoyo Mutukuvu atuluŋŋamye butawe tuyinza okuweereza mu kuweereza Mukama waffe. Kale Musumba, njagala tutandike omulamwa ffenna tugumanyi marriage, oba olaba gender balance, mukyala gyali eno n'omwami eno bajja bandigambye neekubidde nnyo, naye kati njagala buli side mbe nga ngikola ki ngeri represented. Obufumbo kyeki? Yesu Kristo omulungi ebazibwe. Saagala bagoba nga Same bw'asuusa bagoba nti balokole bokka, kubanga Mukama waffe Kristo Yesu mu njigirizaye ng'atuyigiriza obwakabaka bwa Katonda kyeki. Ffe tuli musana gwa nsi. Musumba maze nekitereeza tonkubya maze neŋŋamba naye era tewali ateetaaga Katonda. Tuli musana gwaki? Kati togenda abadde akola ki? Njagala otuule wano ku mulundi guno, gulawo omutima gwo nga tonoonyamu byakuwakane, noonoonya mukola ki? Kuyiga. Ojja kuyiga bingi ddala, oba guno abamwaka naye nga tuyiga, kuba tujja kukwata ku bintu biki? Bingi ddala ddala. Era ali eyo bw'obuuza ebibuuzo ojja kuba otuwadde omulimu, ojja kuba okoze ki? Omulimu, okwongera okwegayira Katonda okutubikulira ebuziba w'ekyo kyotukoze ki? Tetuleese bigambo, tuleese kigambo, naye nga tuluŋŋamiziddwa Omwoyo Mutukuvu kubanga ye Katonda wa buli ki kyonna kyonna. Kati nga nzizeeyo ku kigambo marriage kyeki, tulina okusooka okuddayo marriage kyeki, tudde ku mulamwa gw'ekigambo kya Katonda. Oba nsobola okulagako themu y'obuweereza, ffe Mukama waffe kanjigire mu nsonyiwemuko Katonda. Ekigambo kino yakituwa nti back to the word of God. Ensi eri ku bigambo, terina kigambo. Ekigambo kyekiriwa? Ekigambo kyekigambo kya Katonda, yeno Bayibuli. Era mpulira nnyo mutera confusing abantu, abamu kwekkiriranya compromise, abamu kutya n'obutamanya banaagamba batya. Era kyobola nti tulina bangi nnyo betwandibadde tuwa respect nga batulaga ekkubo ettuufu, batubulira enjiri, twabawulira. Ne kati ng'olwaleero ng'ekigambo kya Katonda bwe kiyigiriza nti embizzi enaazibwa eddidde okwekulukunya mu bitositosi byayo, embwa eddidde okulya mu bisesemye byakola ki? Byamaze okusesema. Peter bweyogera togamba nti nvuma, Peter bwekola ki? Bwesomesa. Kakati abantu abo twandibadde tubalaga ekituufu kye balina okukola ki? Okutambuliramu. Nene bekkiranye n'omusanga ng'agamba nti ebitabo ebitukuvu, ebitabo ebiki? Ebitukuvu. No, tibakulimba. Ekitabo ekitukuvu kiri ki? Bayibuli eno kyekigambo kya Katonda. Bayibuli yensibuko ya buli kyonna. Kati muyite ssemateeka Katonda gwe yawa abaana b'abantu ffenna tutambuliremu okwetoolola sseŋŋendo ssensi. Giwandiise planet Earth eri ki? Kati Mukama waffe Yesu nja kuwa kuleetera ebintu bingi nnyo ebyensi by'ojja okugenda otegeerereko n'ategeera, era ayagala okukola ki? Okutegeera oba ayagala okuyiga. Teri nsi oba Uganda kibabeere bano abadinka boolaba abali awe batyo nga balina ssemateeka esukka mu emu. Ebeere ki? Gw'oba okkaanya naye ate era tewali nsi ng'ekkaanya na bukulembeze buba bugifuga mu kiseera ekyo nga bonna nga bantu bonna bakkaanya nabo. Kuba nabadde ndaba wano mu nsi nga Bungereza gy'ogamba nti eyina ebyokwesima bingi. Wavayo abawakanya Charles nga bamuteekako ku bukulu ki?
okusikira nnyina naye nga gundi system oba system ya Bungereza eya gundi institution yene ya Royal Family mu Bungereza yemu kuzisinga okuyingiza omusolo oba sente nnyingi mu ggwanika ly'eggwanga lyaki lya Bungereza era baali bavuddeyo ne bakikomplaininga kawo biki bagenda okulanga ne sente zibasaasanya Royal Family ntono nnyo kuzeeyingiza naye waavaayo era abagikola ki abagikuba naye nga ssemateeka asigadde ali ki ali omu kakati ow'oluganda gwe wenna ali eyo oba oli wa ddiini ki oba kiki oba kiki oba kiki njagala oyige ssemateeka wa Katonda ali ki ng'ate byonna ebiri mu nsi fotokopi oligino ziri mu bwakabaka bwa Katonda okitegere ebiri mu nsi byonna fotokopi oligino ziri mu bwaki kakati awo ng'oddayo ng'omanya nti ffe tuyina akavuyo oba onfuna ffe twekontradictinga so si Katonda ekyo njagala nga tuyigiriza osooka otegeere nti okolera ebbali w'ekigambo kya Katonda ekyokola kikyo ekyokola kiki kikyo era ke kavuyo ako kolaba lwaki ebibuuzo bingi kubanga mulina confusion mwalemu okutegera kati bw'oba olaba ensi mwe mulina amagezi okusinga Katonda ng'ekigambo kye kituyigiriza Bakolinso ekisooka 3:19 nti amagezi g'ensi eno bwe busirusiru gyali 1 Corinthians chapter 3 verse 19 amagezi g'ensi eno bwe busirusiru gyali kakati mwate muli bagezi nti oba oli simanyi bibiina mulina ebibiina by'obufuzi by'empulya muno bingi nze siwagira byabufuzi kuba byonna nonsense ge mazima nze era sibiwagira sibirimu bwe nategeera amazima kubanga bw'otegeera amazima gakufulwaki ow'eddembe naye oba owakanya gavumenti eriko oba ogikiriza mu ssemateeka aliki asigala ali omu bakuutiza bo bukuutiza nti kano katuggyemu kano kade katukutte twongeremu kano naye ye Katonda si bw'ali era kyova olaba ekigambo kye kino kisomesa mu Zabbuli yagulumiza ekigambo ky'okusinga erinnya lye tewali kyakolera bweru wa kigambo kye naye yennyini aba ayagala okuyamba for example ngenda ku ekyokulabirako mu nsi mu bivunula bulala tulina mwoyo wa Katonda n'oloota ngo otudde okwata mu mpitambi n'oloota oba oli mu toyireti Katonda aba akutegeeza nti mwana wange njagala kuyamba n'ojjudde bukyafu oli mu kikyafu oli mu bukyafu njagala kuyamba n'oli mu ki mu bukyafu ensi neekuvunula etya nti ogenda funa sente bukyomulota akafuna meka abuuza oyo bukyoloota ebirooto ebyo wafula oguti wakafuna sente mmeka muganda wange ekibuuzo jja kyeddamu okitegedde kubanga ye takolera bweru wa kigambo kye yakigulumiza okusinga eki ekirala kyonna naye bwe kiba kimukwata ye takuutiza mu abaana b'abantu mwe mukuutiza ne mujjawe mutaagala oba bibakutte kati for example nga bawulira wano waliwo juza abantu ababba amabaati gaba wejjere ate nga babafuga bagamba nti tebamanyi ngeri gye gatuuka mu gundi mu kompawundi zaabwe Sami ondekedde kamera eyo asikaali kati tugeze asikaali wano mu gundi eno nga bweri waliwo asikaali ku geeti wali bw'osanga ng'oluggi lumenyeddwa osooka ku questioninga ani asikaali kakati amabaati agatalina bigere oba sente zitatambula kakati ng'ate mmanyi nti gwavunaanyizibwa ku ekyo kakati oŋŋamba otya kyobulaba nti ebigambo bino bibuzaabuza obisanga mu lulimi Olungereza n'osanga kibayita embezzlement bwe bityo kati ogenda okivuunula bwe bati bwe bityo nga kiraga nti embezzlement corruption simanyani biki ebifaanana bwe bityo ebyo byansi bya bulimba kubanga ye omulyolyomi eyabaleetera akavuyo nga ye ayagala kubajja mu kigambo kya Katonda abatwale bweru w'ekigambo kya Katonda kati awo akavuyo kakola ki wekava wekatandikira naye back to the word of God oba okitegedde mukwano gwange kyova olaba ekigambo kye tusomeko mu kitabo twanjula njagala tusima omusingi otambule ng'otegera ogambe nti nze kansigale mu ddiini ya kitange tubamanyi tulina abalokole nga ndi mulokole mu ddiini yange
nakyo oba okyogera ddiini yo naye ya Katonda egamba eti era kyekikkirizibwa mu kigambo kya Katonda. tusobola okusoma tusobola obikkula. Bakita batya? Timoseewo mu Luganda akiyita Timoseewo. Ekisooka essula 2 ye chapter mu Lungereza. Verse lwe lunyiriri ey'okubiri n'ey'okusatu n'ey'okuna. Tugisomeko kirabe. Kansome 2 verse 3. Kale tuve ku verse 3 and 4 tusome verse gundi ezo 2 oba 3. Nsome mu y'Oluganda kuba n'ey'Olungereza nsogisoma naye n'abalina Olungereza ogisoma atejja kukkiriza bulungi. Soma lwe nasembeyo oteekayo Oluzungu abaana banfumye buvumu. Abaana babadde kyabo Olungereza nonti Oluzungu oluki Olungereza. Kati egamba bweti nti ekyo kye kirungi ekikkirizibwa mu maaso g'omulokozi waffe Katonda. Mu maaso g'omulokozi ekyo kye kirungi ekikkirizibwa mu maaso gani? G'omulokozi waffe Katonda. Omulokozi waffe Katonda. Waliwo ekikkirizibwa, si byonna nti bikkirizibwa. For example, nga sinaba kumalayo lunyiriri luno. Kubanga obulokole Yesu ng'ekigambo kyo ekitusomesa Romans chapter 10 verse 10. Okkiriza na mutima gwo niweeyatulira n'akamwa ko. Osooka kukkiriza n'oyatula. N'omwana gwenzaala oba n'abaana benzaala mumanyiza kkubo lyagwanidde kutambuliramu. Bw'akula ne yeesalirawo n'ategeera ng'ayawudde nga yeesalirawo. Decision ziba tezikyasinziira ku muzadde ayagala ki. Kubanga lyeggulu eggulu nga si byansi naye eggulu. Constitution y'ensi egamba 18. Constitution y'eggulu egamba 13 years. Emyaka gina kuba 11 oyo omuntu aba asobola okwesalirawo. Kitegeeza senga natandika dde okwesalirawo nga bandiisa nnyusuku kaddemu kubanga okwesalirawo 13 ku myaka 13 eggulu likulaba oba okuze ateekwa okwesalirawo. Era bw'ova mu bulamu obw'ensi ng'osusizze 13 obutuukirivu bwe bukuteesa mu kifo ky'olina okugendamu. Weekate weekali 13 mba neesalirawo. Amiina. Ekigambo kya Katonda kiramu ate kikozi. Ekigambo kya Katonda kitugamba nti emyaka 13 omwana emyaka 13 weesalirawo. Era singa ova mu bulamu buno obw'ensi oba tokyabalirwa ku maamawo oba tokyabalirwa ku butukuvu bwe oba tokyabalirwa ku ki bino nti oba ki ekibi kyo kyonna kyokoze obuvunaanibwa omusango era kikubalirwako. Kati kale wemba God forbid naye wenva mu bulamu bw'ensi eno ku myaka 10 8 n'okukka wansi kitegeeza nze ngenda mu ggulu. Nedda ssebo omanyi batugamba babebi baba bagenze mu ggulu ate kati mba nkyali bebi. Kakati Bayibuli etugamba nti etugamba Zabuli ya 5:5 okuva mu lubuto lwa maama ndi wa kibi. Ffenna tuli ba kibi kubanga ensi yakolimirwa ku lwa Adamu ne Eva ne tuba ba kibi. Olw'okuba nti tuli ba kibi ensi ya kibi omwana yenna omuto wa kibi. Naye singa nzaala omwana wange nze maama ndi mukyala ategedde amazima nkaabiridde olw'ekibi ky'abajjajjange nange kyenzize ntambuliramu nkaabirira Mukama okunsaasira kubanga olw'ekisa kye okuntukuza. Bwe nzaala omwana wange ono ne ntambula nga ntambula naye nga tannaweza giri 13 kubanga kiri tukivuddeko tuli wanene wano. Omwana we bwemba ntambula naye mu kusaba mu kwegayirira mu kusaba kubanga tubasabira be baana baffe tubasabira tusabirenga. So omwana oyo Mukama ayinza okuyima ku butuukirivu bwange n'amusaasira singa mba negayirira ku lulwe
asobola okumusaasira n'ayitawo ku lwa maama. Musumba kakati wemba siri mulokole kwa naleta wano muntu naŋŋamba babebi kati ndi kuba bebi wali tuvuddewo mamba akinyonyodde bulungi ekya obeera 10 n'emeka maama wuuno waba akwegayirirako akusabira akola ki Katonda ayinza oyimirira ku ekyo n'asonyiwa oba ogeze ng'okyali wansi kati ndi ku bebi musumba bebi mwaka gumu myezi 9 katugeze afudde naye siri muki mulokole omwana wange oyo agenda muggulu waba tugaba bebi wa malayika kati twongere okutereezaamu awo ndooza sisita era tomufunye bulungi gwayogerako eyeegayirira ye mulokole okwegayira ku ki ku bebi ate bebi gwe yeegayirira wano olutonya ku nsi kubanga ffe kyovulaba omwana olutonya mu lubuto mu Kristo Yesu ffe gye tuli ne bwaba wa lunaku olwo nga lwotegedde nti olubuto lwakoze eki wootandikira okusabira omwana oyo wootandika omukola ki okumusabira n'otandika okwenenya nti kino nkitegedde kati sisita ayogedde mu mbeera maama mulokole si bwe kiri era yatandika osabira omwana we we yategeerera ndi ku muntu atannalokoka eyo nzadde bebi wange naafa naye mujjukira simanyi oba abasumba batugamba oba ki naye batugamba bebi abamalayika waafa agenda mu ggulu kakati amagombe mu magombe waliyo amabujje mu magombe waliyo amaki amabujje ate ne mu ggulu amabujje gakola ki gye gali nga gavudde mu nsi muno ensi eno gye tulimu era neewunya abantu abali mu nsi muno nga bagujubana balulunkana n'ebyensi n'omutuya n'ogaana naye kati bulaazi ofa ki n'ensi eno kisamita omuwa ssente ofa ki oba mpiseewo nnyo ensi eno neewunya bagujubana nayo oba balulunkana nabyo n'owulira oli yasse munne biki ebyo abantu ababba ettaka nga bwowulira ebifaanana bitu nga kimanyire ddala kyotwasi kikyo kubanga ensi tetugirimu nti busika ensi tugirimu lwa punishment eyatuweebwa twenenye ndi ku bebi nanti nzija nsomesa n'abawuliriza ensi tugirimu lwa punishment tukole ki kati bebi oyo bw'ajja mu nsi muno ye Katonda aliriisinza omwoyo ogwo gujje mu nsi muno omwoyo ogwo we gujja mu nsi muno gwambala omubiri kati nga gugenda gugwawa mu mikono gya nankulumandwa oba senkulumandwa gwali mu kutulugunya banno gwalina office buli kimu kyoliko kabeera airtime wa bwereere naye ate gwoli amabaati gabawejjere just omuntu asula mu kasiisiro eri kamabaati kakuluma gwolya sente za global fund abantu ne bafa endwadde okitegeera so nga ate baadde bakyalina omukisa okubeera mu nsi muno okwenenya okukyuka eri Katonda kaakati ogwo omwoyo ogwo definite kubanga ogudde mu mikono gy'omubi oyina kuddayo olw'ekyo kubanga talina butuukirivu ali mu kkubo kyamu ate naawe ogudde mu mikono miki kakati wano wenkugana nti bw'oba tunaweza 13 obutuukirivu bw'abakadde bo bwe bukweyimirira babadde batambula batabakkiriza Kristo Yesu bwe baba nga tebakkiriza Kristo Yesu Mukama wakutwala ogenda mu Geyeena ogenda mu magombe ate n'ekyo katukitereezeemu Geyeena right now Geyeena ekitibwa hellfire tenaba kubaamu kintu kyonna ogenda magombe giwandiise waiting wolindirako ogenda mu reception
ogenda ku reception room nga olinda okuyingira. Aha, era naffe abagenda mu Yerusalemu y'omugulu paradise, era naffe tetunaba tuwali yagigenzeemu, tutuukira kati tuddayo mu lusuku Edeni. Kale kati gwali eyo osobola okwecekinga n'omanya omwana oyo ali mu lubuto gwe wafunye eggulo, wali gwe wazadde eggulo, oba waliwo n'oyo atannamanya nti ndi lubuto naye ng'agenda ategeera bwe bunaazibira olunaku olwaleero oba enkya ku makya oli mulokole. Kubanga okusinziira ku bye baŋŋambye abantu ba Katonda bano nti obeera nga toli mulokole, omwana wo senga omuzaala between the age of 0 years to 13 years, senga wabaawo ekibaawo maybe oba n'agenda bambi okusonyiyibwa ogenda mu ggulu oba mu geyeena kusinziira ku bikolwa bya muzadde ne oba mulokole oba si mulokole, abadde atya, ali atya mu bulamu, si wekiri. Then 13 n'okwambuka awo bibalira ku nze, si wekiri. Wetisa omusalaba gwo guba gugo terimbwa ate. Kale obadde okyatema wadde nakyoterezamu wadde okyasima okutuuka wali ku kibuuzo kyange kye nabuuzizza obufumbo kitubadde mu Timoseewo. Tubadde mu Timoseewo ekisooka essula 2 okuva ku nnyirwa 3 olwokuna okitegeera nga tuli mu kusimaasima. Njagala obuuza ekibuuzo gwe wenna ate mbagambye nti gy'okoma okubuuza otuwa emirimu ekyo kyensinga okwetaaga okitegeera. Era tebalina waliwo kibatategedde nja bazza weewaawo. Kaakati otegeere ekikkirizibwa mu maaso g'omulokozi waffe ki Katonda, kubanga abantu bajja kugamba ebigambo tya marriage ate constitution ya eno mu bazungu ffe batugamba batula ne minister gundi oba ne gundi akola ki, olaba ne pastor gundi akola bwala. Era ate njagala obategeeza b'emikwano, omuweereza oba omusumba yenna mulabe ng'omuntu, is a human being. Ebintu biri bibiri omuntu yenna, omuntu oba mukadde oba oli omunywataabo oba ono musumba, ebintu biri ebi Katonda byatugamba ku muntu munnaffe: mwagale, mu respecting, respect, okutya, tya Katonda, okwesiga, weesige Katonda, trust, beesiga Katonda. Era kivula kugamba mu Yeremiya 17:5 nti akolimiddwa eyeesiga omwana w'omuntu. Kati okwesiga omwana w'omuntu kyekiriwa? Okwesiga omwana w'omuntu kyekiriwa? Byebyo biba bakoledde eyo mu kanisa. Nze bandeepinza, nze yaŋŋamba jangu nkusiga amafuta, kati bwe natuukayo ate nantunuzamu emmundu nandeepinga, kuba byonna babikola ki? Babikola omwesize. Abalala ne muwakanira abasiyaga. Kubanga waliwo omukyalo omu gwe nayogerako naye ng'akanya kuŋŋamba nti kati yankola byankola nali muwa ekitiibwa. Ekyo tekiba tekikyali kitiibwa, oba either omwesize oba omutidde. Omwesize oba n'okola ki? Omutidde. Ne bw'aba mukyala wange nze simwesiga, mwagala, mu respectinga. Omukyala tokola ki? Mwagala, mu respectinga, tomwesiga. is a human being. Era bwe baŋŋamba nti bamusanze wali n'omusajja ono atuleetera amatooke eka, ate kati nga ŋŋamba nti omwesiga tasobola kikola. Amagga omwami tomwesiga. Amina. Kakati ekigambo kya Katonda kiramu, nsigala nkiddamu ti ate era kikozi, kubanga Katonda agamba nti ekigambo kye tekirivaako yadde akatonyeze. Ate era ebyensi bituyigiriza byaggulu, ate n'ekigambo kye yakimanya. Abooluganda, omwami wange oba omwami wo muntu asobya. Mu kifo ky'okumwesiga, weesige Katonda mu mwami oyo. Omwami oyo mufuule nti mwami omwagala, naye mu kifo mwesiga ye weesige Katonda mu ye. Sooka weesige Katonda ye. Naye toweesiga mwami ono nti oyo mundu mmenye, oyo mwesiga. No, muntu
nga musumba bwagambye, kubanga bw'oneesiga omwami wo bw'ona omusanga wali eri. Ensonga lwaki bingi bitutuuseeko, ensonga lwaki emitima girwadde, nga kigambo kya Katonda ekitugamba nti emitima mirimba girwala endwadde etawonyezeka. Owulira, kubanga atugamba mu Yeremiya 15:9 nti omutima mulimba gulwadde endwadde etawonyezeka. Ani ayinza okugumanya? Tewali, kubanga tomanyi mutima gwa mwami wo. Ayinza okugamba nti nkwagala mukwano era biki era akugamba bingi, naye nga toli munda mu gwo ye yakukola ki? Yagulimu. So olw'okubanga oli agambye nti omutima mulimba, ani ayinza okugumanya? Sinze Katonda bw'olina okwesiga yamanya omutima gw'omwami wo. Omwami wo omwagala bwagazi n'omuwa ekitiibwa, okwesiga n'okuteeka eri Katonda. Kati oba okola oli naye ku lwaki omuntu, lwaki obeera n'omuntu gw'oteesiga? Amiina. Ekigambo kya Katonda kiramu. Ekigambo kya Katonda kiramu. Yensonga lwaki abaana b'abantu bamenyesa emitima, kubanga yamwesiga n'amumalirako ebyo byonna n'amagezi ge gonna, n'amumenya omutima. Yensonga lwaki babatta, yensonga lwaki babafumita, yensonga lwaki tulina ebibuuzo bingi ku mitima gy'abantu, yensonga lwaki olina ekibuuzo, ensonga lwaki ekibuuzo tekikuvaako, kubanga okwesigwa kewandyesize Katonda okwesigisiza omwana w'omuntu. Ebyo byonna n'obyesigisa ye. Kati yensonga lwaki oli mu bulumi, yensonga lwaki obufumbo tewali, yensonga lwaki nze ate namukoowa, kubanga ku lunaku luli waliwo neweesiga n'omwesiga byonna n'obimukwasa naye yensonga lwaki kanabuzaalo onazze. Tetulina kwesiga baami baffe, tulina kubaagala nakubawa kitiibwa netwesiga Katonda. Wafula wadde nakyogamba, omanyi topiki eno olwo tutandise ejja kugira buli omu. Okay. Kyembadde ngenda okubuuza musumba, sooka okameze omwami wo tomwesiga? Okwesigwa, obwesigwa bwange mbuteeka eri Katonda, kubanga omanyi lwaki bwe kiva? Kijja nti Katonda bw'abanga yakuwadde omwami wo nga wakkiriza Katonda, nakugamba nti mwana wange Prossy, oyo ye mwami wo gw'olina okugenda naye, aweesige Katonda, kubanga omwami osobola omwesiga okuva ku Katonda nga weesize Katonda, kubanga Katonda bw'agamba nti, kubanga atugamba mu kigambo kye kiramu nti yakola Adamu n'amwebasa otulo mu lubiriizi lwe mwe nava. Olw'okuba nti nava mu lubiriizi lwa Adamu, kitegeeza nange nina Adamu wange, naye nnyinza okuba nga nina Adamu wange nga Adamu gwe nina gwe neesize tavudde eri Katonda, ate mwesigisiza ebyange byonna. Naye bwe mba nina Adamu wange avudde eri Katonda, lwaki seesiga Katonda amumpadde? Musumba, batugamba okwesiga kumpi ye laavu. Nze sobola kubeera na muntu mbu mwagala ate nga simwesiga. Kati bintu bibiri olina kuttaanya ekyo. Kati mba nkola ki n'omuntu nga sisita wabadde akiddamu njaloteeka eddoboozi lyo, mba nkola ki n'omuntu mbu mwagala naye nga simwesiga. Then ompe ne difference between okwagala n'okwesiga. Mama nzijja ewuwo naawe ompe ebibyo, kubanga gender balance. Kale kakati bw'osoma ekigambo kya Katonda, Bakolinsi ekisooka essula 13, essula 13 yonna ey'essula eriko ennyiri nga 13 era essula ya 13 eriko ennyiri 13 esomesa ku kigambo kye bayita okwagala. Bw'oba oyina kye bayita genuine love, bw'oba oyina kye bayita oba agape love, love za bika biyitirivu bwe zityo bwe zimenyebwamenyebwamu. Agape tusooke tuveeyo, tuli nnyo wano, saagala mu nvuga sipiidi. Agape tuveeyo, tuli mwami na mukyala, tusooke tutambulira awo. Abagape tunaabafunira olunaku lwammwe. Kakati okwagala okutuufu nga Bakolinsi ekisooka bwe tusomesa essula ey'okusatu esomesa nti okwagala tekunoonya byakwo.